The Newsroom, where untold story is revealed. You have a problem. You have not applied wisdom, in my view. And that's why I'm saying it was deliberate to do that. Because you see, I normally see people who say they have so much wisdom that supersedes the wisdom of other people. I have seen some people who have said there are some politicians who need so many years to get to the wisdom that I have. Okay, you show the public that you are wise. Because any smart politician, really, any smart politician, you apply that wisdom. Beyond the Newsroom, Amubaka Segerinya Muhammad ebyokubeera nga balonda Adam Kifoche yatuvudde maaso mu weekend byongedde okubeera nga ate bireetawuko omuliro mu kibiina kya National Unity Platform. Lopu Joel Ssenyonyi ebya musajja mukulu amanyikiddwa nga Alex abadde omuyambi wa Muhammad Segirinya ate naye wuno amuvuddemu n'ategeeza mu ngeri eno bw'ati kaakati nno ye musajja mukulu amanyikiddwako obulungi nga Mathias Mpuuga Nsamba ebibye nno byeyongedde okubeera nga bibijja Abedi Bwanika programu y'okuziika gye badde afulumizza biswaza yino nno eraga ng'ennaku z'omwezi 12 Januari mwaka 2024 musajja mukulu Prophet Matayo wuno nno avuddeyo n'abaako byalagula ku Uganda ebitiisa atera ebikankana furufiga akawangamudde BTN Media nzadde niyo akutuusaako ensonga nkusaba n'obwombeefu obw'ekyenjawulo soko liking video osharingireko ate ne munno agere maaso n'okuba nga yagiyandyetaazo gifuna mu ngeri y'emu gwatada subscribing nkusaba osoko subscribing tusobola okubeera nga ensonga tuzitambuza malidaadi sana nkujjukiza ayagala okulanga naffe tukukubireko okusonoza ffe ziriawo wansi tujagera maaso n'okuba nga ate ensonga tuzikwasaganyiza ddala malidaadi sana mu ngeri y'emu nkusaba onzikirize ate nsooke ngene maaso n'okubeera nga nkuwa video eno tweyongereyo. Singa nabadde wa Segirinya twandimuuziisa biwago Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 58 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Nganze nderi wampuga wagulu nani era singa nawe mpita Segirinya singa nze mama wa Segirinya banga nasi kusegirinya Uganda nandi sose kukamuntana nenjiziika ogu 100 ame nenjiziba yo nenjiziba nentandiko omusomba nentwala omugulu neno nekiwato neno n'omutwe neno n'omukono ne mupanga ngadole nenga mututi nega chumba buyagambye ekyo kakati ye Nakangobe Jennifer Furufiga ategeezezza nti singa yabadde mu kuziika kwa Segirinya yandigeze maaso n'okubanga at least omulamba agugabanamu bifeefefe abanumpu ne basigazaako newampuuga n'atwalayo oba olyawo kyatutte kakati nno leader of opposition mu parliament jjukira nti awezezza omwaka mulamba nga akwata enkasi ey'okubeera nga akulemberamu babaka banne ab'oludda oluvuganya ono nno ayanukudde ku ebyo ebya mama wa Segirinya bwe yavuddeyo n'ategeeza nti omusajja mukulu amanyikiddwa nga Alex kakati ng'akyusiza amanya ye Muhammad abadde omuyambi wa Segirinya nti bamuwe kaadi agenda akiikirire bannakawempe mu parliament era engeri gyamwanukuddemu ebigambo bye nkusaba tubiwe kadde tubiwulirize. Waliwo abuuziza nti family ya Honorable Segirinya era egambye nti bo balina omuntu gwe baagala aweebwe kaadi ya NUP. Ffe ng'ekibiina kuba nze nkyogerera tulina emitendera gye tuyitamu omuntu okufuuka flag bearer waffe era ne Honorable Segirinya gyemitendera gye gimu gye yayitamu gye tujja okugoberera okufuna anadda mu bigere bya Honorable Segirinya. Mu ngeri y'emu awo wennyini omuyambi wa Muhammad Segirinya Alex afuddeyo n'ategeeza nti ebyo bya Mathias Mpuuga Nsamba byayogeredde Nuupu paawo na kimu
ku byo kituufu era n'agamba n'ebigambo maama byayogedde mu kunyiiga oba mu busungu nti yabyogedde out of influence era ng'alaga nti maama teyabadde mu mbeera ze entuufu era ebigambo ebimu ku ebyo byamwogezeddwa nga so si ye oba oliawo yayeyagalidde okuba nga abyogera. Ebigambo bya Lex katubiwulirize. I don't believe nti maama yenga ye maama tamanyi politics azanyibwa kugamba naguno gwaka abadde tannakikiriza nti omwana we he's been a politician. Apart from being a leader, he's been a politician. And the party that Segirinya has been subscribing to is National Unity Platform, the leading opposition party in Uganda. But she had the last say. Namu advising Tinemugamba, our brother has been a politician and a royal member to the National Unity Platform. Ekibiina ekyamuyingiza mu parliament. Ekibiina ekifudde omwana wo kyali. So whenever you come up with such a statement, ojja contradictinga. Maama nga bw'omulaze nasomye facial expression ye nga yabadde tayogera mind ye. I can tell you. Mpuuga yavaayo mu statement n'agamba nti ne Rubaga yalajja n'alaba omugenzi. Abo bajja kukima serefi. Kituufu Mpuuga yalajja e Rubaga oba teyali tajjaayo. Ayinza okuba abadde agenda mu Rubaga in capacity as the commission of parliament kubanga commissioner wa parliament bali bamusindisa on behalf of parliament alabe kiki ekyetaagisa so and all that. Sagala commenting nnyo ku kino na kino ku nsonga za Honorable Mathias Mpuuga kubanga sizirinaako nnyo kaki sizirinaako nnyo kakwata. Party leader of opposition era musajja mukulu amanyikiddwa nga Joel Ssenyonyi ayanukudde Mathias Mpuuga Nsamba n'amugamba nti ebintu ebimu abikole mu ngeri ya kisajja kikulu nti yenga leader of opposition lwaki teyategeezebwako ku ngeri ki gye bandikuttemu okuziika kwa munne oba omubaka abadde ow'oludda oluvuganya n'ensonga endala empitirivu agenze maaso Ssenyonyi n'okubeera nga azitemaatema. Yalikoze ebintu eby'ekisajja kikulu eby'amagezi mu kulaba okwange bagenda ne bateekawo komiti ya muntu omu one man committee okola otuli ekintu bwe kityo nze abadde amukulembera mu parliament nga sibimanyiko na bigenda mu maaso oba wali kakiiko oba ki lwaki oba nange tunnyaniriza ne tuteesa ku nsonga zikuba nze mbadde mukulembera mu parliament ekibiina kye kyabaddemu nga NUP kyabadde ayagala ennyo era yalama n'okulama bamisajja batu ng'amanyi anaatera okugenda njagala bikolewo ebiti ekibiina kyange bwe kiti mukulembeze wange byonna lwaki tewayitayo kale ku mukulembeze omu okuva ku kitebe ekya NUP abeere kakiiko family kuba family nayo baali bagiwa orders just mukole kino omutakikole titujja bawa ssente okuva wano mu parliament oba ki nedda nabo batuule ku mmeeza ffenna tubeerewo tuteesize omukolo guno ogusiibula munnaffe kyobudula ne family nayo bajawulamu ng'abamu babatiisiza bagamba naye tugende eri gye bategese abalanga bagamba nedda ffe nga famire tusazeewo okuwa ekitiibwa Segirinya kye yali ayagala tugenda sigala wano katulaba nti ne famire nayo gyawuddemu kubanga tewabaleeta ku mmeeza ffenna tukkaanye lwaki tukola ebintu ebyekyana ekito bannange ne tuweebuula munnaffe bwe tutyo kyali kikyamu era tulongooseemukko ekyogga nti otaddewo one man committee ng'ate waliwo ba stakeholders abalala Segirinya bazaayogerako abamanyikiddwa bayagala ennyo abadde bamukulembera mu parliament n'awalala n'otusamba emabega ebbali era kyovudula abantu bagamba nedda kino tujja kikkiriza embeera eyo teyali baddewo singa ffenna nga ba stakeholders twabeera ku mmeeza Segirinya tumuweeyo ekitiibwa ekimusiibula obulungi weewaawo baagaana okumuwa ekitiibwa kye nga mulamu nga bwe mwalaba bamuyoolanga omubbi w'enkoko ne bamutulugunya bamutadde mu kkomera bamumye ebbeeyiru n'agamba bannange mulamuzi nyamba ndi mulwadde government doctors ne basayininga ebipapulo omuntu ono mumute afuna obujjanjabi mulamuzi n'agaana okumuwa bbeeyiru obaamuwa bbeeyiru yali afuluma Kigo prison ne baddamu ne bamuyoola bamutyoboola mu bulamu bwe ne mukufa ne basalawo bamutyoboole n'otawa kitiibwa bantu be bakulembeze banne bazaatambula nabo kyali kikyamu bwe buswavu obwaliwo. Era Ssenyonyi agenze mu maaso n'okubeera ng'atubuulira biki ebyo bye yali asuubira okuva Kyagulanyi Lwamukwasa eddimu ly'okulembera ababaka banne mu parliament. Agambye olugendo terubadde luwangu nnyo gy'ali nga bw'annyonnyola. Magezi ge naki so nze ndaba nti ate
waliwo ebibadde bitaliiwo ate kati nga bigenda bibeerawo naye ekyenkizo ennyo kyemmanyi era kyenajja neetegese okukwasaganya nti ababaka abo 19 abali mu opposition bonna munnange tebali kwalaali ge mazima. Ssennyonyi akakasa nti obutawuguka n'okusimba amanyo ku nsonga eziruma bannayuganda kye kimu ku byatagenda kukyusa. Erako munnange si kyangu, abantu bangi batendewalirwa ate sigamba nti nze ntuukiridde nnyo baki Katonda yanyamba era buli kanaku buli lukya gamba nyamba kuba ndi muntu buntu nyamba okulemerako nyamba obutatendewalirwa era njogera kino enkya bantemere ate ntandika okwebuzaabuza. Kakati nno ebyo nga tubitadde ku mabbali musajja mukulu ono amanyikiddwa nga Prophet Matayo avuddeyo nannyonnyola newankubadde akozesezza nti maama wa Zaake ekigambo nti maama wa Seggirinya mbukyamuluma nnyo bwe yamulaba nga adduka emisinde ng'akaaba ng'agenda ku palamenti nga yeetaaga sipiika teyasobola kubeera nga ate munnanga amwanukula wabula ku ssaawa ey'okuleeta omulambo gw'omwana we mu palamenti n'alaga nti abadde amwagala nnyo nnyini ddala n'abuuza nti baki abaagala ennyo emirambo okusinga ku bantu babifaananyirizaako bwe bati. Nabadde ntunuulira nnyo maama wa Zaake ne ntunuulira ka vidiyo ke yayitawo ng'adduka ng'akaaba njagala kulaba sipiika omwana wange ndowooza bakabaragaawo nga bw'akaaba. Ate dakiika y'emu sipiika y'omu kubaaniriza omwana wo ng'amaze okufa naye abantu temwetegeererako ddala. Eyalwanyisa omwana wo okumuvunza okufa ne poliisi eyabatulugunya nga yabawambanga mbu gye baleese mbwewa omwana we ekitiibwa. Omwana wo ne bwe yandiziikiddwa aba opposition abadde agenda weebwa ekitiibwa. Poliisi eyamutulugunya eyamulumya eyamukola buli kimu gavumenti eyasobodde okumutuusa mu mbeera gye yabaddemu abaamu mabeiro sipiika gwe watuukiriranga nga tayagala mu mutuukeko ng'akuweereza n'abasirikale ate y'omu gwe mutwala mu paalamenti nti yaba asenze omwana we. Lwaki temwakozesa atirisi ab'oludda oluwabula gavumenti? Sipiika bwamukwatako mbu kati agenda mu ggulu. Erienzo ebintu ebinyiiza nze ng'ate ababikola be beefuula abalungi. Kati tugambe nti olw'okuba poliisi yabadde esitudde omulambo mwagyewo ekifaananyi ekyo ekibi eky'okuwamba abantu. So nze ekyo kyasinze nnyo okunnuma kubanga poliisi muli bantu babi. Muli babi. Era ndowooza maama Zaake mwamulimbye n'obukadde nga 8 mu ngeri gye mwayise mu mpuuga. Naye ebyo nze nganze okufiirwa kwa Seggirinya nze nabadde sisobola kukkiriza sipiika kutuukana ku mulambo gwe singa badde wa luganda lwange. Poliisi amagye mubadde temuteekeddwa na kugendayo kubanga mwarwanya okumuta. Kati ate Museveni awaweereza poliisi mbweziike kugamba otta nomala n'oteekako n'abaziika. Kati mbu poliisi yamuziise kati omulimu kubuzaabuza abazadde be nti babeeremu nti gavumenti bamuziise mu bitiibwa. Omuntu yenna bw'aba afudde omanyi abasiraamu eddiini y'obusiraamu bo bagamba nti bw'omala okufa olwo bakusabira nti ala akusonyiwe ebyakusobako. Naye eddiini ey'obukatuliki oba obulokole bo ne bagamba nti bw'oteenenya kati bw'oba otuuse eri teri kusonyibwa kuba kulamula. Kati tetusobola kusabira muntu eyafudde nti ate bamusonyiwe bibi wabula tulina okusiimirawo ng'akola. Oba okitegeera? Kati mumanga mwamulumiza ate mulaga nti mwaba muziise nti mulaga nti kati wamunyoleddwa mwe barogo nambeemu mwe batemu mwe bakolimi mwe babuli kimu. So ebyo mwabikoze ku maama wa Zaake naye nze ewange mwabikoze ku Seggirinya naye ewange nze temujangayo. Nze saagala musirikale kunziika ne bwe ndibanga nfuuse eki saagala musirikale kujja kunziika. Mwabampamba ate muddemu munziike. Ebyo saagala. Nze sikolagana na poliisi seetaaga kisiraani. Era
ne Segirinya ye mwennyini yagamba temuziika nga ne mugamba nti afudde mulina osigala mu struggle. So awo nze wensabira be NUP mwenna at least mukuŋŋaanya akasente muzimbewo ekijukizo nga tukirankinge nga omuntu akyasinze oba abeere ng'omuntu akyasinze otulugunyizibwa mu gavumenti ya Museveni nga mulimu poliisi ab'amagye abalamuzi abaagana omuwa beyiro naddala oyo omusajja mubaraga oyo omusajja yagana omuwa beyiro nga omuli ne sipiika owa paalamenti. Era kyovera nalingamba nti Abamerika abatukola ebikolobero nze nali tuli ku mukutu guno BTN Media Beyond the Newsroom nkwebaza ate nkwagaliza byenjagaliza tusinkane mu mboozi endala nga bwe zigoberera ku mukutu guno. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.